This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Munangenzeni ebintu byentategeera birungi kibinjiramu. Federation ekibiina ekyo baba temeni bansomesa kitwalo bani mukulu Kenzo baba afunye abasomesa ni bansomesa obulungi nga nze kadabadali ebusoga kisobola alo bakola ki atukalifu na musomo gumala mu federation. So ekibiina kyona kyona ekiba kide ni kisomesa abantu baba bayidemba okukingiramu nze kadabada omwembi tukali kuche tubonaku muntu aida mu busoga nga akoba ati nvire wa ukitebe ekikulu kya federation bidye kubakobera birungi birimu nibwe mulina okutambula mutambuze endongo mu bitewo yesebo ndoza biwera awo akawogo bakagabira agawo era guno mulanga ngutwala eri president Museveni president weiwanga busogo ojerabire mu industry center odimalira abantu bandi ate bwoyenda obululu waideno ekintu ekyo kituusa mu buli region okasinga kubone oba muntu yena okulembeza wewanga esente dodo abantu ngabo nibasirikana do yiya kwa abantu bebiketeze ebindi acholi waluwa manenti ba artist bonabona kuba boyinda mu busoga abebi mu busoga ba ku entertainingirera wasa oje bucholi oje bugwere batogemo esente watu omuntu yasirikana do okuba wainumawo bibina bidyenga bibanga woku bwe bivaawo aye sawa dino wendo gerera tida kulimba nti busoga erina ekibiina ekitugaita sawa kodinga kijewo ncho era yemba mulimu abakukuta aba federation muno mu busoga nga bakukuta bakali kutumanisa mukulu Kenzo nkumanisa nti ebusoga kyendoide mwene kusini oba wekibiina kyona wereti Kenzo abategeera nti wano na watufu abembi bo balina okubita abembi abakulu abali eyo bayide basomesa iwanga buli mu kitundu batemu n'abatusomesa muno mu busoga mulimu abembi abasomesa basobola okukubira batusomesa federation batusomesa ebibiina ebyendawulo tubitegeerera tubingi esente d'abembi daidye aye nze kadabada okujja okudinona nina okutegeera lwaki badimpa balidimpa lwakwemba ino kuba banko yatubadiwola zigenda yamba bayimbi aye dintuuse kuditya kuba sirina kibiina yeko baziwadde naye asirise talambula bantu agoola osanga mukulu Kenzo mugambe nti omuyimbi kadabada muyimbi wakyabazinga akubuuza ekibuuzo wali otalazeeko wali ofulumizaako eddoboozi nti abayimbi mwenna nze Eddy Kenzo akasente kazze naye twagala buli mu region efunemu abakulembeze mu maloboozi go nga si kukukuta kuweereza abantu ng'okukuta iwe mwene mu maloboozi go ng'oli ku TV noga nze Eddy Kenzo simuyisaamu lugaayo kuba muyimbi w'amaanyi naye kati pulezidenti w'eggwanga gwe yagamba nti gwe tuwadde akasente kano eggwanga ne likola ki ajje batusomese tukulankulane ate pulezidenti ayagala sente ziveeyo ayongereyo endala naye batusomese ekigambo ky'akasente ako kuba bajja kujja mugana we bakuwe busente obulye nga tosomeseddwa empingu ekukwata enkya walya sente z'ekibiina n'otokola bulungi esebo wanje ne bakola ki omuyimbi nga yagenze kati amagezi gempa abakulu b'ebibiina kuba tidde akuliriza mukulu oyo sijja kuliriza mukulu oyo yekka ebibiina byonna ebiri mu Kampala kanjogere mu Luganda buli muntu ategeere bigezeeko okumanyisa abayimbi bwe tugenda otambula okufuna mu kitone kyaffe basaba n'atusomesa bwe tugenda otambula okufuna mu kitone kyaffe bamale batugambe nti bwe mutambudde awo n'okola bwoti n'otuuka wano kati ogenda awolebwa ssente otandika okulunda embuzi n'enkoko bw'oyimba nga tumaze okusoma zino ennyimba ze twayimba edda zidiwume tuduge zitibinyuma zonna ngenda zifunamu ntya nsegedde era gavumenti lino etteeka lye yateekawo lye bagamba nti bagenda lisayiningako biganye biki bweba esayinizeeko amateeka gakwata omuyimbi muli ng'okoze ensobi okufiirwa ebibyo by'okoze tugategedde
era amateeka ati kwe tulina otambulira ebyo byonna balina otusomesa abakulu b'ebibiina bajje basomesa abakulu baffe wano mu Busoga abakulu b'Ebugwera abakulu bawa ab'Ebunyankole bonna bategeere batusomese teri muyimbi agaana wali kasente naye ebintu biri kuba bya nkukutu nkoze ntya taata nze nga nze nzaalibwa mu Busoga buli muyimbi ng'abeera mu regioni ye abantu bamwagala bwe batyo nga bw'olabye kisinzira bwe watandika n'engeri gy'okolamu ebintu byo n'ekitone ky'olina kyenkubiriza abayimbi tookaka nnyo kuyimba munno kyayimbye ng'omwegomba ogenda ggwa abayimbi bangi mwegomba n'owulira omwana afulumiza akayimba n'ova mu sitayiro yo n'ogamba nange kanyimbeko ebyo n'obula bubuzi oba owakana banoonyerezeeko nze seegomba owulidde ennyimba z'ennyimba zezo era zantuusa n'okuyimba ku mukolo gwa Aisha Bantu Kyabazinga wa Busoga era waliwo wandaba nze Kadabada kuba nakkiriza nti kino kyensobola nze ennyimba zange nga ziri mu madinda ag'ewaffe kuba amadinda bageeta mbayire gwe muziki gw'Ebusoga ogw'ebuwangwa embayire eyo gyennyimba okujjako nga nkyusiza mu bukyusa neŋamba leero kanyimbeko nga ziri z'owulidde so nze mbaire nsaba buli mwembi wa regioni buli mwembi wona mu regioni yo y'olimu nga abemukoba nti ab'e Kampala capital city ensolo za buli kimu omuntu ne bwagendanga mu Lugwala Muteeso muki alina okukyusa olulimi ayimba oluki Oluganda anayayimbayo olulwe era nkubiriza ab'emimwenamwena abali eyo Abasoga nga muli mu Kampala omwo muli mu bitundu eby'endawulo eby'amaanyi mugezeeko okwemba enemba mu lulimi lwaimwe era mwembere n'abo abantu be mubaamu oli mu Buganda yembayo olwemba lw'Oluganda abantu bategeere message gy'oyemba era nze abawagizi bange mwenna ababeera eyo e Kampala mbategeeza nze Kadabada genda bakolerayo obuyimba bw'Oluganda kuba muwulire madinda ago ne musanyuka naye oluusi ebigambo temubimanya bulungi tekigaana Omuganda n'Omusoga tuli ba Luganda kyekireeta ekigambo Buganda ne Busoga kyobola banjagala nnyo Ssaabasajja Kabaka taata Nsese n'abasajja bo wano ninze Kadabada omuddankana tabula mwenda okuva ewa Kyabazinga baba ise Bantu Kyabazinga bale kusiima abasupaka TV bano batubaire mwino okuva ku mukolo gwo paka na leero tuli mu vibe nderere baba wangaala Ssaabasajja Kabaka ne Kyabazinga wa Busoga minisita wange Namutamba webala omulimu gw'oli kukola mu Busoga era kano nkakoze kansiiso nti minisita oyo Namutamba ni minisita idye mu Busoga yabona talenti d'abaana tudeetaagisa okugemebwaku tubaire ngawo n'abanene bangi ayi muno tuba tufaaku banansoni w'okutwogera Maama Kadaaga ise Bantu Kyabazinga webale kwenda bitone bya Busoga weewaayo wakoba nti Kadabada kino leka nkyogere nga ntwere ku niigaago baba ise Bantu Kyabazinga newombeese nize mutabani wo Kadabada nkwebaza okwenda ebitone bya Busoga Maama Kadaaga maama webale kwenda Busoga Oweekitiibwa Namutamba n'ab'ebitiibwa mwena Mafumo Richard Dr. Lubega kati minisita mwena webale kwenda bitone bya Busoga era abasupaka batulimu batusuubiza nti mulala ali kujja ku lutimbe akobere iwanga obwemba bwayendye Busoga eri kujja waigulu Supaka TV webale Busoga kuntwiko eyategeeka ekivulu kino yebale okutumbula kino n'ekivulu ekitoose mu Busoga okuba nga kiteereibwa mu Busoga nga kyabembi Basoga bonka abantu baida batyo ntegeeza nti tuli kujanga tukula so nsaba abembi tukole enembe ennungi tube n'empisa singa mbaire nzira mpisa singa tuli ku Supaka TV esebo tanse nange okubagaba Busoga ezira buzibu era nsanyuka okubona aba Supaka TV nga munsazeeku wano eno nga nze Afande Kadabada omwembi wa Kyabazinga ku kivulu kino Busoga kuntwiko mbaye tusuubira abapaka Supaka TV ayi mwebale kwenda Busoga mwebale kwenda bitone kikulu ino abantu bansanukira kubanga obwemba bwenjire nga mbembera
mubanjire mu mitima era mbere nsaba abasipaka TV nga bwe musazeewo okuyita mu Lusoga kumpiko abembi nga ifo tulina kye tugayiseeku mu Busoga mututeemu amaani nga ge mutaire mu kivulu kino ni mututani ku TV era mutwongereyo okutuwa ebituufu bye tulina okola nga tutwongerayo ku TV twogere ebituufu sobola okumanisa bafaani baife olowooza ki ekiremeseza naddala muziki w'Obusoga okugenda mu maaso naddala okubalabako mu kibuga ensonga esookera irala tukusooka okwemba wano eno tulinda kuba nti production daife dikabulamu aye olw'embeera y'akasente tujjaawo wetusobola kati buli ojanga okakatamu weyongera ku step ya audio kati standard yeri ere yoona yandawula omuntu ekyo kisigaire nga kyona kituiza kweinuma deni n'ekindi obusobozi nti Kampala bw'ogiwulira nti Kampala okujingiramu ino obaayo n'akuba emberi yakuba ati kola kino ate tojja bwerere mulina okumutaku mugugu olina obaako nikyoba nakyo nti Kampala tibalya bigambo obaako nikyokoba omuntu wabaako n'ekiwerekera omulimu so awo wetuli nagali tulemesanga okola ki deni n'okwemba ebirungi n'oza olibona performance ya Kadabada nti Kadabada oweinuma tino waabuti ndi kujanga nkyusaamu obona ntuuka okutuuka ku Spark TV olutimbe tugagadde mu ggwanga yonna kitegeeza nti kyendikola ngenda nyongerako so nsaba omuwagizi ali eyo oba manager ali eyo wenna ng'olaba osobola okugyako omuyimbi e Busoga noga nti Kadabada oyo kubanga nti nze nyimbi Obusoga guno omwaka gwa 9 sirina manager nze nkola audio nze akola video munange nange ntuuka mulalo nekola ki nenzigwako musoni wokwogera mu Luganda aye mba nenda buli ali yategeere kyenkoba kiboneka ekyo nkyebuuza Bajoni Black bemba Oluganda n'Olusoga kati kidi oba bapromota bano abampolomotinga nga ba Megadi ba manager baba ku ba Megadi bako abasoga kuba Busoga eriyo talent ningi ayo abembi abasinga batuukeeyo bemba Luganda be babitawo bwe mbanga nkyogeire bubi Oluganda nze ne bani bawalukaga basebale witukuwire mukabya enule mwanje ababembi bona bandirize Kadabada ni mukwano gwaibwe aye bona bankoba nti yemba kyowulira nti nekyo okutumbula olulimi lwo era nze nkobera abembi abali eyo nti otekaka kwemba olulimi lwotategeera yemba olulimi lwozaalibwamu aye olupolomotinge era abantu baida kuyamba so nze nsaba oba oli eyo manager oba oli ng'olipolomota ng'osobwera okuba kukyoyamba Kadabada nti ngezizaaku emyaka 9 nize buli kimu ensobi edibairemu abawagizi ba Dinsoni we aye wano wentuse nti ekintu kyeyongeire ogazi wantu buti ntuse ku lutimbe gagadde olwa Spark TV kitegeeza wembaire wano ku Spark TV bwida ku kyakabiri nga ntuse mulimu ene waire ndi munda buti aye ndi wano ku Kivulu nenda njitira amena muntu mbayinonole bino ebigambo so nimusanufu kukye mutwongeireku aye era neyongera okubasaba nti mutakomaawo mutawulira bigambo aba Spark TV emikutu egindi